omanyi ffe byaffe tunyumya bitambula nansi tetwefiirayo oba oli ayogedde ki oba oli ayogedde ki list abakazi n'abasajja batagala kola ki kuwasa n'akazi abatagala kufumbirwa nze nyina omu gwe mmanyi ani oyo Bruno K Bruno K ba mirundi emeka waliwo gwe mpulira alina Ssemudondoli nga yeye mweyimirira yoyo Bruno K owani wawaluda yawani si wawaluda muleme wayiriza ate gundi waluda jali ya waluda muleme muwayiriza akavubuka ako naganzi kesoma nze kata matova tekagenda kuwasa abakazi nade bakyagala bavuka besoma mwana watu baba koyera ddala nene mudawo ne mwesomane mulekali abantu busimaze ina Ssemudondoli gasiya bulono kuba lumu posto giteke wali ku bipande manye Ssemudondoli singo tusiriwalirako abakazi bako wadaba abasajja abesoma baba kowa tuva kati ffe tujja ne tutula ne mugawa wayo ndabi abakazi banyumya Bruno K jenali banyumya mukwano gwange bagamba ine ekinzaali wansi mu mpale Grain Mirrors yakolera alambe ayina obunzaali mu mpale akolera alambe akola mu alamba bo obunzaali bwa bendi nga bubbiramu wakikuta nnyo bunga bebana bamatundu baali abanye balina amatundu baali mbagala nnyo mweba osanga bakyekuumye munnaye golaba otya omusana namugugulira amanvuuli omusana mugugulira amanvuuli enkuba mugugulira amanvuuli gomanyi kyo banawo bagulambulera ya bazambulera ye matundu baali ki oba Bruno K alina kitundu baali nga yekimufuula omunene ani Bruno K Yesu dia omuvubuka Yesu dia wa machati nnyo abakazi balidde bo bamutenge netgwe manga wa maanyi buli mukazi gwago yali alidde avayo na commenting teri muntu gwe ba commenting ako nga si wa maanyi mulimu omuntu nga si wa maanyi nga just ebikolwa bye byakuyuza ati kankubulira ekintu kimu gwo kimanyi kyobusiru bw'abakazi baagala kunyirira siri mu kuvuma baagala kunyirira ekyo bakimanyi naawe bukazi buli kimu ekyabwe kyekyo wekimanyi nti bo baagala kunyirira omanyi kibaagaza Bruno K bamwagalako bulungi omanyi kyali kiyagaza Victor Rose omanyi lwaki abakazi baagala nnyo ne Victor Rose nate yesimula nnyo mu sikando z'abakazi ati mulinde ku kivulu kyo naye baani abayiikako bakazi bayulira nyimba bafiringa walimu kasikisipa si nyimba bana kukalwe bisira byako ekaberera abakazi bonna bafa esera bino bafache kamberemu abasajja olengera omukazi nga mulungi eriyo n'omuvubuka gwentulokola ku TikTok akola bu video bwe nga adduka ine ekifuba nalabako ne comment emu ngegamba nkwa milioni 3 nsuleko naawe ekiro kimu mukazi nga ya commenting abakazi ebi baliko nesigama milioni 5 nsuleko naawe kali kankubuza kibuzo bobo oli munene omukazi ogenda mukolako abakazi balebe dunia abakazi balebe duka omukazi oninzo omuntu kako munengo ogenze wepika umanyi oli w'amaanyi n'atandika nakuba wenduru yakalekere aba alimba toyina kyomukolako olimba akuteze kabadi ali mukunyumisa kindu kyo gonoveri no jango oziba kati Bruno K bali bamuzudia naba kiba kinyuma nanto badde ko banene that's why nkutuna obudde Bruno K oli mutono otukayo bodi siri ku banene mbu banene muki nagamba Ssemudondoli gwosobola okujja wemanyi oyinaki oyina Ssemudondoli era weewano omanyi oyina muyini gwa nkumbi notukayo nga munewe ngeno yingi gonya alinga nozani round ya nozani bypass basiro alinga koza bwana abagenda ajja kubanyigiriza bunyigize ngejana Ssemudondoli nalo otuke na owo kubiri Levickson si ya Wasa Desire obina ko bukakafu twabira bamawulire ne bavaayo ne bategekana byali awe ebito bali luyimba yali video bali bavudde ne batugamba nti oluyimba
fe twalaba ekyo tolinsoa kitujja na mubongo fe twalaba ekyo lwaki waka yatumanyi kimu Levickson yakola ki yawasa ntuddamu balabanga bali mu America bali abudamu bakola ki nyamala ne akomawo oyo nibama Levickson akomawo Levickson sikyamulaba sikyamulya namu kitagana ofuna mukazi nga Desire myaka jafu Desire omwana we tukola ki wenkana oba ogatta wali maama n'omwana tutandise okulaba abasiga empeka y'obuseegu ogatta wali naye wayi ize kyana kya Desire kinyirira kisinga ekyagunde ekya Irene Nambiru kya Nambiru sikirabanga Irene Nambiru Namatovu Namatovu yanono oli miss twala tugende Namatovu Namatovu muwala wa mukazi wa Lutalo ayina omwana anyirira sindikira ebifaananyi byendabeko si wa Irene na mu bigundi tetuli mu kubuuza Molini wanantume Molini waliwo namulaba bakolamu bwe bato video oba yoyo nga kiina nyasiyo muno wa kiina amabina byonna kirungi kiina kikazi kinyirira tulaba nti no gundi yawaana ulama yawaana amabina gono omumbejja naga kiina amabina kati otuddayo mabega wali kiba kyetagana enfuna sugar mami ng'oyo yaba tagenda kunsala nga Desire nga sugar mami Molini nantume nga sugar mami kusaasira kusaasira ndabo batakufotola obufotozi kusaasira namala kati abakazi balaba abayagala n'atuulako ku muti n'anoga ebibala nga yabinoga aliko owokusatu n'ofuna sugar mami Bruno K wasa Levickson tumuyinamu akabuuza tetumanyi oba alina oba talina Levickson ayina temuddamu kubuuza owokusatu naliwo n'okubeerawo ababiri tubadde bakusatu Musumba Bugembe muleke Musumba muno muleke Pasa Bugembe muleke mumuleke yiye ekyakulukuta kulukuta leba naya mutusaasire maama mwaga tusuulira makanisa siya mutuveeko goma abaana bali mu kyaja balina ssente bonna nga bali awaayo ekimu ekyekumi Musumba mulabi okimanyi nti nno Bugembe mufumba amaaso ge gafumbirwa mafumbo nanti buli wayisa amaaso bikazi bye buli wayisa amaaso bikazi bye omusajja wange kati mufumbo anisobo mazo gisuula amanyi lwaki yafumbirwako okutandikira n'okuddawo amanyi lwaki buli ndiga ebeera agamba buli wagamba bannayo omwaka guno ngenda kuwasa omukazi namulabye nga buli ndiga eri agamba Musumba alaka agamba nze yenze ngeyongeramu okuwa ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo eyongera okujja mu kansolingi Musumba agisiiga awaereta sente oyo mumuveeko wama Musumba towasa obwavu bujja kujja mu kkanisa bina bosa bikuliddaawo tabigambangako bosa akuliddeawo kino ekya firimu bosa mukazi mukulu tetujja bikkiriza musajja muddugavu atakwana omukazi omuddugavu wamma weerirerireko leero aky abasumba mwagala nnyo ebintu ebimyufu webityo ate tukole ki bawoza obumyufu webuzzaamu omusaayi Yesu yali muddugavu ne Yesu yali mumyufu Musumba Yesu yali ati Yesu yali mumyufu owa firimu so wa firimu action nkubuzayo ekibuuzo yali ani yali action Yesu yali muddugavu era tewali ebituufu byogera nti Yesu teyagira naye tewali bukakafu butulaga yali atya Yesu yali mumyufu tubadde ku owokusatu addaani abadde Pastor Bugembe owookuna Tamale Junior oyo tasobola Tamale Junior tasobola lwaki Keizi yaleka amwonoona ne taata we n'amwonoonera mu kyo ne taata Tamale talina mukazi ayina omukazi ate Tamale yamuzaala mu biwugulu wali omulabye kati kambabuli sokoleke manyi mwe muyina some problem muyina obuzibu Tamale alina abakazi aba Tamale senior not Tamale middle uliriza listen me you brother don't confusing me Tamale alina abakazi bameka
aina ali wano ku Ntebe Road sirika ndeta aina ali wano ku Ntebe Road aina ali owechengera aina wawa ate yatereko chovola ba buli wayo twali ku birthday nga batikira Tamale Junior yes twaliyo tata mama yitali mmaka tata wayi omukazi ali mmaka wano ku Ntebe Road aina nali echengera okulirana gundizo manyi estate zo wezi watyanga adagala bamanyi omuga no wechengera omoged era talina buzibu kubana ya mwogera kwa mu video nagamba aina gwe yali avuma bali yani namubuza go osobola ozimba ennyumba gye nazimbira mukazi wange owechengera ayinza ogana soma katabo nga wagamba oli kitege wala tugamba nti Tamale modo bamuwandika mu magazine Tamale Junior atambula Sugar Mami abenyumiriza aina nengeje ayemolamu nga ali ku live otumwa alabika yagendako ewagundi wa Bad Black Tamale nalaba anti bagamba mulwawo nga simamu egatta n'omuntu obanga mweyagala mutandika omufa ala Tamale Junior atandise emimwa gino okufaananamu eja Bad Black n'ennyindo ng'abulako kimujjuumulamu bombi babiri ngaba mudomo ate nze kyoganze sirina mudomo ze nyina ki nze nno sirina na mudomo nyina Debe oja bajjuutuka owokutaano babadde babiri mpozi taata n'omwana taata tumugyeko taliiko omwana yatawasa akula Gulunedi Bukojja wa mugongo Gulunedi mumuveeko aina kuva lwe bamukwatira mu maka g'omusajja nakuba emiggo mumuleke yali ayagala kuwasa oyo gwe bamukubirako emiggo kati yabivaako ebyokuwasa yabyesonyiwa bwe bwoba ggwe osobola okuddayo era bw'ogwa kuwa omulala era bakuba Gulunedi muleke muwolereza Gulunedi nkweyimiridde asajja omukaaga Rickman yabadde ne swira Rickman talina kiragaso bamugoba dda ani yamugoda omusajja gwe nalabye ng'ayimba yeeyagalamu wano nga tugulawo amwe nakivubo ng'ali mu binu mugobe wajjo by then yali mugobe nedda kati nze nkitegedde ekyamugobya ariko yali abeera ne kiragashuma nga kyajjaamu ngoye empale kati lwe yajjamu empale ne balaba entumbu kuba zinalaba entumbu enentya ng'ate ndi musajja munne naye alimba yasiba nnyo kati kiragashuma yazikwatako bw'ajjukira ayagala nnyo ebintu ebiri soft ayaka akwatako naye ng'alinga akwata ku kikajjo kya goowa manto ojja kukola bulijjo mmoja sikimanyi abadde amusamulira mu kinu abadde abeera mu mpale mbamu ate ajjako peesa na musipi n'akomyanga wano katojaga ali mu mpale okwebaka n'amukonako kumba ono yajjeemu naye oli tamanyi n'amukonako namuga ne Ricky naawe nziwantamya kusula mu ngoye agera Luganda ani agera Luzungu kose ebigambo byakoze ebyayi hey Rickman have you sleeping on it nsumba tuleke ganye have you sleeping owomusanvu tukyali ku basajja owomusanvu Andre Liripazo ayina omukazi Liripazo ku ngeri gyayagala enkudi olaba yagimbyemu n'oluyimba aye katayina tesobola kuwasa byanjawulo okuwasa n'okulya kakubuza ekibuuzo ayagala kulyamu ayagala muwasa nedda akubuza ekibuuzo sokoleke bw'osula mu nnyumba emyaka emingi naye nga siiyo kale n'ogirwamu ebbanga nga ogiwadde ogipangisa efuuka yiyo oba n'ekyapa kyayo ogivaamu obakagugube toba kagugube kuba bakerenca ne bagamba vaamu abantu sekiseera ng'akumanyidde okumanyira kati woolina omumanya nti landiroodi talina mukwano ageza kubanja emyezi egisukka 4 nga tomuwa wadde omazeewo emyaka n'emyaka ng'obadde omuwa mala n'omwaka nga za jjajjaawo azannyoka
mwezi kyo gusinga okuba omutono ogwo February 28 bali bango mu nyumba mu February ne mugamba ogwo mutono sigubala nanti yampa omwezi nanga ogwo ogujja tuli mu January ogwo ogujja njagala ovemu ne mugo ogwo mutono naku 28 basinetegeka mpaguli oguddako bakuwoje tegeka siwe ki ne bampaguli ogwo era gwe kwetegeka gwe twagubala ola banti era teyaliyo kuba bakuwa omwezi ogwetegeka ovemu kitezo balemeramu nanti obalemeramu ebintu byali bigera ku poliisi nalemeramu era kati nakati okyalimu yadda omwenda bade kwakumeka liri pazo bw'abanga alina irintali sazi no bapepeya aliako leta navaayo kumufuulani official omanyi bayita okuwasa irintali wangeri ngeri gyayimba nenjogera namba 7 namba 8 nza tugenda mbakyala abasajja baweddeyo daddyandule nanti badde njagala mu bakyala tuzeeko Irene Ntalo olw'ensonga alinaanye liri pazo esuula nk'omusajja wa Irene Ntale gwe wali omuwuliddeko bani nawulirako awo nga boogera ate alina omusajja omuyayi yamuyimbamu Dax Katel yamuyimbamu nti mbwamulya lwaki otubatisa otufudde baleero otuzanyazanya otyo ani ayimba kwani by the way nga weyabalya Shiba Tale bali babiri ani yamulya ani yali andasi yali Katel bali banyumisa luyimba muveko omwana kati ate abudumu mbalaye mu muleta letana ebigambo okwawukanya abafumbo mwana oli yafuna kimomo kye bali eri bali aswaga yamuzalidde n'omwana oli mutunyumiza Shiba kali bwe yabalya n'abakolako yimba tebagwawo yabayimbamu bwe yabayi kale we bamuyimbako navaako yensonga lwaki tulese eno story lwaki tebava kuki bulujja kati olinganga agamba nti Dax Katero yabasiraniza ku nzija zewa amulyako tafumbali yabalyako mama gwe wasookerako kyoga tafumbirwa alinga katebe alinga katebe kakanisa nate bano okyali mulimu n'abasajja nga bwakulyako tovaawo amuwaayiriza nga bwakulyako mpozi nga yakuloga nagamba kino kibeeraawo nga katebe naye bw'aba afiriza banne gwe twogereko sirabanga musajja waani wa Irene Ntale ate washiba awo teba Shiba tayina Shiba akaibambi yenga yatya ebintu ebyo Shiba abitya kubanga waliwo nawulira awo ng'asitudde olutalo mbwe alina gye yabaddeyo ng'ayimba mbwe waliwo yabadde amusonzeemu waliwo yabadde agisonzeemu olugalo mu liiso lye nga yagala dikwatamu eriiso lya Shiba ngayombayomba wonagiragira wone yetwatana ne bigenda mawulire obana yenyooka ngambo waayi kyogamba musisita oba musisita ani Shiba si musisita naye osimanyi oba kiki naye nga si musisita okimanyi nti nno osobola okubeera nga tofumbirwa naye empewo zigaana okufumbirwa n'okulya ne zigaana kale twandirabyeyo gwali okulya kyanjawulo n'ofumbirwa kyanjawulo nekibala kaneetegekedde kuba abakazi bonna bakolera dda training abakazi aba nabakolera dda training nsiba nkola ne bwe banaaba n'emyaka 8 inogenda yo Shiba Juliana Kanyomozi training zibanyi kola ali ojagala oligenda okutuusa omuntu abantu no ani omulala wajawo kyali bannaye ani ukulera yagala kulya ne desire ate oyo ye namwewerera dde okuva lwe yavaayo n'alaga ekitone ngamba desire I want to eat you byagwa ebyekitone byagwa okimanyi nti nno bajja kwate bakuze nga obakwalako obukwasi nga bayiikayiika bati nga magumba gayiikayiika obana n'ekigira ekyo Blaza nagazizika babalenga Shiba oyayinza okukusanga naye Juliana ate Shiba agenda nnyo naye alimba omulala yandibadde Sindi munambanya naye Sindi oyo mufumbo azadde nnyo awo siri kujja bufumbo zinawa mufumbo ate mama ngenda bimalawo waba wa Yesu kali kakubo kamanju tekamera muddo kaba katono bwe kanenga muddo tegumeramu era gumera bali omwenda tubadde kwa kumeka tubadde ku Shiba
twali kwa Irene Time tugende tugattamu ne Shiba ne tugattamu tulina Namukwaya Spice Dana ebirungo Spice Mwogere tugende sibaina ako buzibu walona beko boyfriend one wa Spice ambuli agayitingana ndio mukulu Roja yakuba olugalo mu nyama yasu enenyama ozambe enenyama njikube engalo no ya Roja Namukwaya bagenda basa ngamba oteme ekigambo sinagenda ku kigambo gwadosa nedda before imeka hotel sanga Spice gate wali Roja ali yekka ntero musanga machine ani ali yekka Roja bagenze mutto mu Range Rover zona mulaba najja na wali ku church ngera baline ku church ya Pastor Bugeme ngera baline Roja management eno tambula yonna Lydia Jasmine byosiba Lydia Jasmine mabega kawo yali wa Kenzo nendoza Nyamutolo bwe yajja nasinga Lydia Jasmine amaanyi yaunzika akaluka muwandudde kati Nyamutolo yajja n'ebintu bibiri yajja ne sente ajana n'obwa minister bwe n'obwa love najja ne state house kati atwala Kenzo Lydia Jasmine nedda wadde kali tetuganyo inayo hit Namutolo awe bisandu Lydia Jasmine Lydia Jasmine first born atazibwako Zatera taddi yakayimba na Nyamutolo azoba yalita najja yalita najja Nyamutolo wadda Nyamutolo wadda nani ne Kenzo Nyamutolo wadda alimba nedda batekawo ekibozi ati we jukira Kenzo serebu Nyamutolo ekiwanga Nyamutolo wali omumanyi beyinamu n'ekiwanga kiwanga ki ani yagamba nti Kenzo adde akuba akadda nyuma lwaki teyadda wagungu lwaki teyadda wani walema namugjayo wamusuuza zabana abasajja banna abaganda balugera ekitamu kyo wali ofungyeko tekiyita asobola okuddako nakola bwati ati era ne basudde yagamba nti omukazi bw'omala ebbanga oddamu n'omulawa so okuddamu ne mwejjuka nemuddamu Lydia Jasmine naye tafaayo ajja kufuna nanti abavubuka abato baggwawo ate ayagala bato ayagala bana olinga ng'agamba nti olukuwe luba luluddewo nga terufumba muwoddamu oddukuma terwaka mwabuzizza emboozi ya gundi eno yali lipazo ne Irene Ntale nababuuziza ayagala kulyamu kuwasa liri pazo gwemmanyi alina omukyala mukyala gyali wakago baludde naye yamujanjaba ne muddwaliro yagenda muki lwaki tamwogerako lwaki tamuyimbako kale kati omukyala yagumidde ebigenda mu maaso oba yalinze kimu bamugaye yamulidde lwaki tamwogerako kubanze kanoyakulenza omuntu gwesasuubira omuntu gwe nalisuubira tulaga mukazi yali Kawuulu Wabbuye omumanyi Wabbuye omumanyi Gravity ye Wabbuye Wabbuyu ami Gravity olansonyi naye baaba erinnya eryo linzisa mbadde saagala n'ekikakatako okuzeka Wabbuyu ate bakutuumira ddala mu butu jakusabula ekyo ate omusajja oyo namulanga wano nga tannakola linnya naye bwe yakola erinnya maama akyatuukikako nali simusuubira tulaga mukazi we naye yali lumu nga bali mu kugira alaga amaka ge yali aguddewo sayidi eyo baludde nno ziti eyo bakusala malodi bamunyonye n'alaga ng'ali ne mukazi we ng'era amuyinamu n'omwana ng'ali n'abaana be n'abalaga so Gravity ekyo yakola kyali kirungi nnyo alaga oli musajja ate na mulasi ali gentleman baba mu lofit sala yalaze mukazi we si mulasi ani saha mufumbi alina omukazi ayina ejjuguli simanyi wabwe yali gwe namulaba naye mu biseera bya covid oba kyamulina yali mweru baba ffe tulina mukazi ate ng'ava mu first family wakane nze nkwete ne video nga bapepe yanga bafuluma benzi ya black atagirina saa talina benzi ya black
Oba byadda. Tetuli mu byadda. Nego emikwano tegikola ki? Tejewaliko sanga oli mukwano gwe. Oli mukazi we. Gwe yabamuwasiza. Laba nno gwe ddawo muwoza omwana ali yeeyagala naye neewuunyisa. Obanga ku muntu anyinga n'anyingira obuko. Oli w'amaanyi banna olina omutima gw'eggwanga akutwala. Omwana omulaba naye omwana oyo King Sir atayagalira ddala gavumenti ya Museveni. Bwenkula njagala kubanga gwe banne mwana gwe wasalawo. Naye kituufu ye yasalawo yagamba saakwana famire yonna nayagala mugwe. Ate kati byenyogera maama nzise muntu. Nzise muntu ebigambo bya Musumba owa 10 tubadde ku wa 10 tugenda ku wa 10 Mathi abatawanyanga mu ssomero mbalabye ku bakazi tuli ku bakazi oyajje yali wasaana Jaga wasai chinga ile rusa. Kati bakayanire ebizibu bye mukazi we. Sesokoleke ogambye yawasani. Teri amu manje vo ate tumanyi ngo yawasa. Kati sote twagala kumanga. Let us another topic. Niwasibule. Tetuli mu kusiibula ssebo. Tukyaleetera ddala abayimbi abatannaba kuwasa. Musumba iseyo. Musumba gwe wamwawula. Kikirizibwa. Ninayo gwe mbadde nerabidde. Naye ate ali mbasajja. Mulete. Jengo, Pastor Jengo. Yawasa. Waliwe ku mbaga ye. Oli mulalu. Waliyo ku mbaga. Tola amawulire. Twalaba nga avuddeyo n'alaga omukazi we. Fa amawulire twalaba okulaga kyeki. Gamba kuwasa. Kankubuzeyo ekibuuzo. Singa ovaayo Musa. N'otulaga ennyumba eyo nti ennyumba mwensula ye yange. Ngera ddala mwensula. Nga naffe tukulaba ogifuluma. Tukugambe ki? Essaayo nga munda bye bayange. Tusobola ogamba nti Musa alimba. Essaayo nga munda bye bayange. Anti kubanga otugambye yeye era ne tukulaba ng'ogivaamu. Essaayo eyo mbagambidde eba yange. Kati bw'ogivaamu. Eba si yange. Oli mulwadde. Okimanyi omusajja yavaayo n'atugamba mukazi we yaliwa. Gwalonze mu baki? Mu bangi n'atusuubiza omukolo mu November. Mwaka ki? Nga 10 mwaka ki? Guno gwennyini gwe tulimu. Mukazi yavaayo n'akola ki? Twagala tumulinde. Tumulindemu. Omukigo. Naye lwaki tasaba mu kyaki? Ani atasaba? Omukyala. Kati gwe otasaba. Naye omukazi yasaba kati yanjawulo. Kati gwe tojja mu kyaki yonvolosonga lwaki tomulaba? Kati tobuuza lwaki tasaba. Buuza lwaki sisaba mulaba kubanga tosaba. Kidifendi atata waki. Kikulusera. Adai. Ani omulala? Ani? Nze ninda kunyenyanga kedo. Byoke mpasa onja manya nkuzi. Ebyo media kwe tuli twagala sibulira wano. Tunamala sebo. Oyasala naye. Tosobola kwerabira gundi naawe. Werabidde te nina Rose. Nina Rose yafumbirwa. Yafumbirwa ani? N'abeerayo gyali. Andweta wasa. Andweta wasa. Kali kaganye. Nga kasuubiza ensi n'eggulu ne kagaana nkamugamba mala kunteeka wakana agamba nti kale kakyo yagala ndyoke kuwujje kukalirire ku musito. N'akateeka yeewa kale kabeerayo emyezi. Paka luyakuwa naga gudde wamu. Ne bangamba ye baba muye dadando dasawa yadde okuwasa. Anti yafuuka era erinnya lya Pastor Chiwewe twetaaga tulijje Tade Makigambo Musumba Junior. Tuliwani ebyemedia twagala omanyi ebintu bino birina engeri. Sudi alinamu n'akatanda n'omufaliso. Weweetera muli wati. Ye baba. Oyagala kuyimba. Jamugende. Batusooka kola training. Mwawo menyini. Bwe tuwete kona bwe tuti. Nga tutandika n'omuyimbi Lina Rose. Mu yeserebu atalina kabina. Ng'obweru bwe bumweyimirira. Otujotandikira next time. Omuzungu atukumyemu omugwabi. Omuzungu atukumyemu omugwabi. N'olya mugwaji nze mpulira alufu. Ye Musa awulira eddembe ly'amaanyi era bamutuusa. Musa n'omuti gwa sigala. Ebyo media kwe tuli tusiibudde n'Omusumba Junior, VJ Musa, Abdallah Musokege Ganga.